Actions make the heavens to plan for you. Tukole abantu ba Katonda obulungi. Let's do the people of God well. Naye atuteeseza eby'ensonga. So that he may discuss good things for us. Ono omukyala yakola omusajja wa Katonda obulungi. This lady did good to the man of God. N'abuuza omuweereza we nti omuntu atukoze bw'ati tumuwe ki? Then he asked his servant what they are supposed to do. Ndaba nga mu nnyumba ye temuli mwana wa And the servant told him that I am seeing that he is not naye nga having gwe a boy in bateeseza the house. takimanyi nti But the bamuteeseza. lady was not knowing that Senga yali tabakoze bulungi. if she had not done good to them, Ekyamagero ekyo tekyandiyingidde mu that nnyumba ye. miracle would have come into her house. Tweyongereeko. Sekabaka ekyokubiri 18. Awo omwana bwe yakula olunaku lwali lumu n'afuluma n'agenda eri kitaawe eri abakunguzi. N'agamba kitaawe nti omutwe gwange. N'agamba omuddu we nti musitule omutwale eri nnyina. Awo bwe yamutwala n'amutuusa eri nnyina n'atuula ku maviivi ge okutuusa ettuntu n'alyoka afa. N'alinnya n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda n'amuggalira oluggi n'afuluma. 22. N'ayita bba n'ayogera nti nkwegayiridde mpeereza omu ku baddu n'emu ku ndogoyi ngende embiro eri omusajja wa Katonda nkomewo. 23. N'ayogera nti kiki ekikwagaza okugenda gy'ali leero? Si lunaku lwa mwezi ogwaboneka so si Ssabbiiti. N'ayogera nti mirembe. Awo n'atandika endogoyi n'agamba omuddu we nti goba otambule totta ku bigere wabula nga nkugambye. Awo n'agenda n'atuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Awo lwatuuka omusajja wa Katonda bwe yamulengera ng'akyali wala n'agamba Geekazi omuddu we nti laba omusunamu wuuyo. Nkwegayiridde dduka nnombiro. Yesu yeebazibwe. Owooluganda gwe ofuna ekizibu oddukirawa. Brethren, if you get a problem to whom embeera wekutuukako oddukirawa. If a situation comes to you, ono omukyala yamanya aw'okuddukira n'obuzibu bwe bwali nga this lady knew where to run to because of the problem. Awo abeera kubeera nze nanditandikiddewo okukaaba. If it was me, I would just start crying. Nanditandikiddewo okuyomba. I would just start quarreling. Nanditandikiddewo okugamba nti Mukama lwaki otutte omwana wange. I would just asking the Lord why he has taken my naye child. omukyala yali akuuma n'ekyama. But this lady could even keep secret. Teyasobola wadde okugamba omwami we nti omwana afudde. She did not even tell her husband that. Teyasobola wadde okugamba nti abuulireko eyali amutwala ku ndogoyi nti omwana wange afudde. She did not even take the one who was taking her. Ekyama mpaka ku musajja wa Katonda eyamusabira okufuna omwana. She kept the secret to the man of God who had prayed for her to get a baby boy. Many times if you get a problem, you tell other people. We fail to get into a room and tell the Lord that the situation has happened. We fail to turn under the word to tell the Lord that Lord, I'm here for you. You go out and cry out to the neighbors. Brethren, let's learn to this lady did not tell even the lady knew who had given her a child, and it's the same person she had to run to. There is a secret that we need to keep ourselves. This lady knew who had prayed for her to get a baby boy. She had put all her trust and hope. But for us, if you get a problem, the one who would have turned to the Lord, you start crying, quarreling and grumbling. I would just start quarreling. Saying, Lord, why did you why has my child? But this lady did not. She just ran very fast to look for the man. And even when the husband